Kakati n'ekibiina kya National Resistance Movement ekiri mu buyinza bw'eggwanga lyattu Uganda kiyise abakulira ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga bano bavuganya gavumenti ne bassabawandiisi baabwe okwetaba mu ttabamiruka waabwe obw'okubaawo ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Ekibiina kino kyatandise dda okuwa bagenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno oba mu ttabamiruka ono ebisaanyizo ekkololo. Bino bitutegeezeddwa ssekamwa w'ekibiina kya National Resistance Movement Rogers Mulindwa mu mboozi ey'akafubo gy'abaddemu ne Mukiibi Jamiu Kyabasinga. Ekibiina kya NRM kiri mu kweteekerateekera enkuŋŋaana zaakyo omuli olwa SEC, NEC saako n'ettabamiruka waabwe ow'okuba ennamboole ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Wabula mu ngeri etali ya bulijjo ekibiina kino kiriko abantu ab'enjawulo abatali ba kibiina be kiyise okwetaba mu ttabamiruka ono okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebibiina omuli FDC mukulu Engineer Power tumuyise ne ssaabawandiisi we Honorable Nandala Mafaabi. Tuyise Ssenkagale wa DP Honorable Mao ne ssaabawandiisi we. Tuyise Ssenkagale wa Jema Honorable Basaalirwa ne omuwandiisi we. Era ne tuyita ne Honorable Kena wa UPC n'omuwandiisi we. Kino tukikoze mu mutima ogw'obwa Sseruganda tutambula nabo. Rogers Mulindwa nga yessekamu w'ekibiina kino agamba nti abagenyi si baakuva wano mu ggwanga wokka wabula mulimu n'abava ebweru w'eggwanga omuli ne mu ggwanga lya Rwanda. Ebibiina by'obufuzi ebiweereza e Rwanda, Tanzania, DRC, China, South Sudan, Kenya tuyise Jubilee ne ODM yadde nga bombi naye balina omukago gwabwe bonna tubayise Namibia, Mozambique n'amawanga amalala. Olwaleero ekibiina kino kitandise kaweefube okuwa abagenda okwetaba mu nkuŋŋaana zino ebisaanyizo eby'okubayingiza enkuŋŋaana zino nga luno luyindira mu kisaawe ekyabawanguza ekkololo. Buli district buli badelegate abava mu district bajja kuba ne tenti yaabwe okubutabeeranga bulijjo omuntu wagenda n'anoonya nti nze lisiti siriiko nze siri wano lisiti egenda kubeera mu tenti yo ng'ate wootuuka mu tenti yo buli kimu kigwera mu tenti ku mmeeza kijja kuba kikutwalira ddakika 2 ku 3 okuba nti gwe bakusiibudde ovuddewo. Abaka ba Parliament abagenda mu NEC nti mujja kukolerwako ku Parliament mu ofiisi ya Government Chief Whip Nampala wa Government. Naye ate abalala aba members ba NEC abali ebweru wa Parliament mulisimbula kuva ku kitebe ky'NRM ku Kyaddondo Road nga mugenda Entebbe mu lukiiko lwammwe enkyukakyuka eyo mugigenderere nnyo naye nga yo accreditation yammwe ejja kukolerwa wano e Kololo. Abayimbi ab'okusanyusa abantu mu ttabamiruka ono Mulindwa abakoowodde eby'okugenda ku kitebe kya NRM ekyaddondo babyamuke wabula banoonya abayimbi okuli Bebe Cool, Full Figure saako ne Catherine Kulasira kubanga be bakoze ku nsonga zaabwe. Balamu Baruhagale alabudde abayimbi abatayitiddwa mu ttabamiruka ono obuteesolosa kugendayo. Twagala okusaba abayimbi tebaddayo kujja ku secretariat kutawaanya bantu. Kati abayimbi ensonga zammwe tuzikwasizza mu kulubalamu ya agenda azikoleko n'abo banne bebasazeewo okukola nabo. Bwe baba tebakuyise tekitegeeza nti towagira NRM kubanga obudde obwa entertainment batuwadde just ssaawa emu yokka. So tunagamba nti buli muyimbi ayimbeyo ddakika 3 ssaawa emu ebeera ekola ki baba baweddeyo abayimbi basobola okubeera nga si bangi. Waliwo kye tuyise card accreditation. Oba nga toweereddwa accreditation tozungira ku geeti y'e Namboole. Mukiibi Jamiu Kyabasinga, Delta TV Amasukkulu. Ensonga z'ekibiina kya National Resistance Movement